taata ategeere ennecha z'abasajja nti waatuukira okugenda nti agenze kufumbirwa musajja ng'ebintu ebisinga abimanyi oli waabikolera ng'ono ayina shock absorber system ebeerawo era tabeerawo kwestressinga. Naye kati osanga abantu nga batuuse n'okuva mu makambula ako baba awasiza omukyalo omulala bannange ekintu nga kirina mu Quran Allah yakkiriza abasajja okikola gwe n'odduka waka oli n'agamba ye tafumba namoja tufumba gugwani. Tulina ba Aisha radhiyallahu anha nga batugamba tumuggyeko haafu y'eddiini nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mugye haafu y'eddiini yammwe ku Aisha radhiyallahu anha yafumba n'abakyala balala. Kati gwe weeyitaani gwe Munnayuganda wa wano. Naye byonna ebyo biva ku attitude eya society eriwo. So n'olwekyo muzeeyi ebyo ze services ze tukusuubiramu buulirira omwana ono omuwala ategeere n'ekya y'abasajja. Ekintu ekirala abasajja bo kye baagala nga kyo tekivaawo, abasajja baagala okubawa ekitiibwa. Era omukyala yenna omugezi ategedde ekyo abasajja totawaana kubalwanyisa gwe bawe ekitiibwa. Bw'omala okubawa ekitiibwa bagenda kuwa buli by'oyagala. Ate tolina kyokola kati olumu ono yennyini ali mu kweyombeyayombya aleetera n'omusajja obutabaako kyakola. Oba ng'agudde mu mmeesi eri gye twalabye, for example omuntu ofunye omuntu talina na mulimu takola, kati gw'omanyi mbw agenda kujja waza agenda okukuwa. Naye olwokuba yakulimbye n'emmotoka ziiza akyusakyusa ng'azijja ku mikwano gye. Kati gwe olw'okuba olaba kumpi tewafunye muntu akuwooninga nti agambye akyusa buli lunaku, ekyo tekiri. Tewali muntu asobola kugula mmotoka ndala buli lunaku yalimba. Okiraba? Kati ebyo byonna by'ebintu omuntu by'osaana okubuulirira ono omwana muwala gwe bakuwadde apart from okunoonyereza kw'oyo omwami mubuulire ku nnekya y'abasajja. Nga bwe tugambye omusajja yayagala kumuwa kitiibwa. Era kyovulanga kati mu systems ezirina social structure eri organized kati ng'Abaganda bo omuwala baamubuuliriranga kuwa musajja kitiibwa kyokka kye baamutraininganga.